Melissa wali owoma ebitundu bye ebyekyama. Melissa wali muwalango olina experience mu bintu by'okwegadanga. Melissa nga ayinamu eriiso. Banne nga ayina eriiso akuba eriiso bw'ati. Kati Melissa nga ayina omuze. Nga essimu yange agikwata n'agikebera paka mu byenda munda. Ebiseera ebisinga twagendanga babiri okunaaba nga waba agenda okunaaba mpita jantugende ng'anyumirwa nnyo okunnaazaako naddala ku gundi ku kitabani kyange ng'akinaaza bw'ati n'akikwatako bw'ati otegera era ebiseera ebisinga Melissa twanaabanga ffenna kati munne Melissa oyo olunaku lumu era ddo sirulyerabira Melissa agenda ajja ewaka anaaba amala okunaaba tumaze okwekalakata ekiro kyonna twekalakase kati ku makyawe misana amala okunaaba bulungi tumaze okulya ka breakfast Melissa kye yakola nga yali nga alina omuze nga addira kapegi kange n'ateekako nnikaze mbu kirage mbu nti waali nange kindeetera okuguma nti mwagale nnyo oba mwagala nnyo okulongoosa enju yange nga omanyi nti mba nyina ogirongoosa olweggulo nyinza okudda n'akakazi kwe kugwa ku Nika. Nika eno ebadde ku peegi ate kati ani agijjeyo okugyetegereza ng'eno ate ewunya. Eri ebaddeko okumala wiiki namba nga yalekebwawo nga njoze. N'ogamba ate kati saayansi kyo. Era eddugala wano we wati ate ewunyaawunyamu ng'era Nika eyabadde eyambadde omuntu. Ne ngamba nno katono omwana leka agenze ne Nika ya Melissa. Ono yajja n'ayambala eya munne. Ono yasooka. Yalekawo eyiye n'atwala eya Melissa. Ne Melissa naye we yajja n'asangawo eyo gye yasangawo n'ayambala. Noba MC Abo ina science gomanya abawola abaana abawola gomanyi kye bakoze. Amanyi ngoba na mangi awo. Kugambya abaana abawola mpafaganye nabo nze golaba. Alright, tubaniriza ku Brown Skin Events nga bulijjo tusinza okugamba kiri kimu subscribe sharing commenting buli wokola ekyo ffe tuba tufuna amaanyi gakunoonyeza emboozi ezinyuma ebisesa ebiyigiriza na buli kimu ekyetooloolera ku ezo ensonga amannya nze Ashimwe MC Kampala's Brown Daddy era olunaku olwaleero sirinze kandi ne MC Abi Kamana once again nga bulijjo abasinga mumutegeera lero nze n'ekiboozi nno nze n'ebiboozi bingi nnyo abamu olusi mujja ne mu commentinga abanange emboozi bweti yanyumye tuweeyo part 2 tuweeyo part 2 ku luno eno mpanvu nnyo wandisanye n'ogisharingirako ne ku munno naaba nga anyumirwa kubanga eno ekumalako ne stress abamu ne mufulamu n'ebyokuyiga abamu ne mulaba ku experience ey'obulamu bwe tutambuliramu so leero ngena tandika n'emboozi y'omuwala Omunyarwanda bane oli sirimu erabira ate Omunyarwanda yakola yakuyira amazi nedda tisindi gwota bikinedda oli yali kyekango kyennyini era yali ntiisa waliwo ebiseera ebyo gwali mwaka gwa 2013 2013 walingawo ebbaala bagiyitanga Chicago kati olaba ku Lubaga Road wobanga ova ku side ya Anis abamanyi Anis we yalinga so kati Anis bagijjawo woba ku paaka empya notuuka ku Anis yitawo bwoti ng'olinga agenda ku roundabout ka Kabaka kati walingawo akabbala bakayitanga Chicago nga kali waggulu ku kalina y'okubiri kati then nga wansi nga waliyo zirogi kati nze kolo nali nkoledde ku Anis jukira nalinga wali okoledde nga MC nalinga nkola nga MC nga wabayo ekimansulo buli lwa Monday kati kolo enkera yali Tuesday naye nga kiro ekyo nga nyina okufunayo akabbala kemmalirako obudde nga siina tulo ate nga nandyagaddeyo ekibeibe oba ekikazi munnaye nga mbeera mu kabbaala nga mbeerawo nzanya bino bimashini ebyuma kati mba ndyawo ndaba ekiwala ekinyarwanda kitiribisa kitya akabina kinyirira kyeru banne ekiwala kyali kirungi kati munewe nkiraba nkyegomba nkiyita engeri gye nayinamu akanyanya nayina erinnya gye nandiyise erinnya nayina akanya ebiseera nayina akanya omanyi lwaki kayita kanya kuba ebiseera ebyo
nalinga nkola kwanizi ngate mukubala mu Kampala ezali zikwata ennyo ku lunaku lwa Mande lwesonga yalinga eraga ebimansulo kati ngoyo Munyarwanda alabika mmanya ndaba nnyo ku stage munnange omuyanda muyitanga ajja nga mugamba munaye biki nga ngamba tewali buzibu nga twekwananga omuntu anakwana munne nga mugulira obiya nga awuta bubiya obwokumukumu nga amanya omuntu Guinness yali anywa bu Guinness nga abunywa nga abuwuuta omuyanda amala okubuwuuta nga sikirira wansi bali bamanyawo abaawo ku kabaala ako ngamba njagalayo oluumu munfunireyo luumu olwo bigasegase mu speed nga bampa luumu omuyanda nga mugamba biya tugende tumunywerewa tugende mu luumu nze nali nywa busiminofu nze nga nywa mpola busiminofu bwange nga ndi kushuwa ngenda kukalakata munenga abampa luumu nga tuyingira mu luumu nga tunywa biya nga tukuba ekiboozi omwala nga yeeyogeza mpulira ebbugu mukanneeyambule nga ajjamu engoye ze ng'asigala mukannika sebo abawala munne bazibu ye yali amanye ekimututte mu luumu kwekalakata tuli mu luumu yekuba speya yeebasibwa ati ojjukira omwenge yagunywedde dda toledi nagenda omusanga nange oledi yanywedde dda omwenge gw'abantu olwo ng'atamidde atamidde kati ze nange nga neetegeka nange neeyambula ngenda wuli afuluuta yeebase tulo tumutwalidde ddala kyenakola nga nange neeyambula ngenda kukalakata jjukira yali yejjemu engoye ng'asigadde mukannika nakaleega kati nga nzijja nkalakate Satana kumala budde bungi nzijjamu akapale omanyi kye nasanga ku muwala awo nyini wensinga okwagala kye nasanga ku muwala nga n'oba olina appetite ey'amaanyi n'oba onywedde omwenge ki nga omwesonyiwa munange omuwala ng'ayina ebizimba ng'ayina amabwa gamukuba eno wano onaona nga wa red side wano ne side mpatanya wano eno nga wa red eno side red eno side red kati nga wano wakati wano tandikira wane wabeera ebyoya mwana mama nga wano wameruka obutulututu obuyitirivu kati ng'enene yaliko obudde bukedde olwo bwa misana ddala saa ziringa 3-4 jjukira nze nasuze mu balate n'omuwala yasuze mu ki ng'omuwala yayibwa ebintuntu ng'ewona ebitundu naye nga omuwala yali mulungi nga Munyarwanda bamuyita Kereya nze sikalakata baana ab'obuwala ne neerabira linnya lye aye n'ekirala oyo ye ekyannemesa okumukalakata kyekyera era kyekyamunetegeeza gundi appetite naje wajja nayo appetite yafane ne juice obusete bwange bwe nali ntadde mu bia saalya kye nakola n'ennyambale n'enjamu engoye nange n'engenda mu kinaabiro kuba nali n'ebbugumu n'ennaaba olwamala okunaa n'ennyambala mpola ne loogi saagisasula n'odduka bamulekamu namulekamu nga yeebasera kiraka baamuleega n'entambula n'engenda kati baba Abanyarwanda n'ogamba abo Abanyarwanda ne mbeesonyiwa kati laba ate oyo nno ye Merisa yali mutoolo Atono nnyo MC Abby. Togwanga ko mukwano gwa serious na muwala na Munyarwanda ngujjeko oyo yali okubyanza. Omunyarwanda gwe nali ngudde mulaavu namuleka mu nju oyo naye yali bana Abanyarwanda sibalina mu mikisa. Olinga. Nali ngudde no mulaavu n'Omunyarwanda oyo. Naye kati obuzibu obwagwawo nafuna ddiiro gende Sudan ne MC Kapale. Kapale n'agamba sijja genda ne asindikayo nze. Olira nende mugatiro kubanga ebiseera binali MC ate nga nze nsobola kukola ne karaoke ate bali bagala MC n'abaana ba karaoke kati nze nga byonna nsobola bikola nga mbulako omuwezi bawala n'ennumba e Sudan 2014 gwali 2014 ogwo omwaka kati ng'ewaka ninawo omuwala gwe nagwa naye mulaavu omuwala Munyarwanda omuwala oyo muleka ewaka ekikome mu nju yaffe enju yali nga yabavubuka beereere nga buli omu yapangisaako luumu naye nga ffenna tuli bavubuka tukola mu bidongo kati nze ndeka omuwala mu nju saamugamba nti ngenda kulwayo omuwala we mulekayo ngenda e Sudaani tuka e Sudaani nkola nfuna ddiiro ye Sudaani ndeka Omunyarwanda oyo ewaka Omunyarwanda oyo nali mwagadde nga naye anjagadde kozo wewe muta Merisa ate Merisa ate mulala mutoolo kozo ye mutoolo ye mupya ate nnyo wa biseera bino kati ono Shakira
Shakira muleke waka ngende Sudan ntuka Sudan nkola kati kumbe Omunyarwanda ayagala amanyeni koma odi ankubira essimu ampereza message nti ng'oluddeyo ate sina bisente zaabu yambi biki katengeje nalifuna akasente ne muwerezayo ko kasente mirundi ng'ebiri. Gwe Sudan wayogenzeyo for how long? Nali ngenzeyo myezi nga 5. Ng'olieyo mwalinga bali mu tour. Nanti twalinga tukola ku balaza njawulo. Nga nyinizo ali omu. Kati mwenando mulekayo for that period. Kati munnange omuwala ampereza message njagala buyambi namuweereza emirundi ng'ebiri. Kati omulundi omulala waliwo landiledi wange ankubira essimu angamba omuwala ali bubi, omuwala mulwadde, omuwala simanyi biki jangu omuyambe, talina adde sente z'obuyambi, talina adde ekyokulya. Kati nakola ate ebiseera we yaŋŋambira nga olwedde naatera okuvaayo contract yange neetera okuggwako. We navaayo saamukubira saamutegeeza nti nkomawo nagwa bugwe ngenda okudda jjukira ebbanga nali mazeeyo Sudan nga sikalakata nga mpulira nyina ejjakirizi njagala kalakata ngamba omuwala njagala kalakata mpulira nfa omuwala amune nga tayogera ki amune ndeka nze nkyali mulwadde konze oli mulwadde ki nti ndi mu period konze tewali buzibu nga ŋŋuma kati kumbe omuwala bannanga abawala balimba omuwala wangamba ndi mu period nzikakkana watali naku 3 neera ejjakirizi linzita mu nju nga onoobeera n'omuntu musula mwenna naye nga tokalakata ate nga mukazi wo mpeza wiiki eyokubiri wiiki endala ewaka era ali mu period olwedde najja ali muki wiiki 2 neŋŋamba period kyeno olimba kyokka t-shirt zange nga ziggwawo ku pegi nga t-shirt ziggwawo nze kuva dda nalinga ndi mwambazi wa t-shirt zokka nga ddaba t-shirt ziggwawo mbuuza ani atwala t-shirt zange kumbe omuwala kyali wange omu ku baneiba bange be nalinga mbeera nabo mu kikomero omwo yamukalakatanga kati mukumukalakata nagenda amukola olubuto kati laba omuwala ate wenkomawo mu biseera byatansuubiriramu ndowooza olubuto olwo yayagala alugjemu kati omuwala mukwepaadinga nga teyepaadingisa zino zipaadi nedda ng'akozesa t-shirt zange zennyini naye nga t-shirt ejjuliramu olunaku lumu ng'ejjula kyeka ndowooza mu kugyamu olubuto yakozesa oba ddagala kisimanyi naye ng'omuwala ssaawa 4 abeera ayiika atonya musaayi ng'akozesa ma-t-shirt go t-shirt zajjayo n'akozesa ate ngamba bannanga ani atwala t-shirt zange kati mpaka we namunkwata ne mugamba naye omanyi yogera amazima kati waliwo gayi kyali wange bamuyita Ronald soka Ronald yafa n'okufa ye yaŋŋamba mwana kyaliwo oyo omwesiga naye yabadde ng'akalakata kikazi kyo nga biringa byakusaaga nga manyi byakusaaga twali tuli awo tukuba lwali mu kibaala awo kibayita Eden Service Park naŋŋamba oyo nogolaba oyo asekaseka ne mukazi wo beekalakata tobaddeewo bebadde nga beekalakatanga oyo kyaliwo nga yasula mu luumuyo era nga buli wakomawo mu bibaala bye ng'ayingira buyingizi luumuyo nawulira obusungu nawulira nga nfa nakubakuba ekikazi neŋŋamba naye omanyi tambula ogende bannanga omuwala yakaaba omuwala n'ayomba omuwala ne mugamba tambula ogende ewammwe omuwala n'agaana naneesibako n'akaaba kati ebiseera ebyo okumwejjako nga njagala mwejjako n'ensengukayo mu kikomero olw'obusungu bwe nalina nenzira ekazo bwayise nenge mabega wa Eden nenvaayo nenzira ekazo omuwala najja nga ngobera yasooka kundeka n'asigalayo mu kikomera nga bamusuza oyo gayi yennyini nga yefudde amuwadde obuddamu kati enjuja n'addamu n'akagimalamu ennaku nga 2 demu n'aleeta ebintu bye nga siriimu yamulagirira wali osula oyo gayi yennyini jjukira gayi baali bakyali bange
naleeta ebintu byekiro ngenda okuva ku show komawo nsanga ebintu by'omukazi ku kabalaza nga n'omukazi yeebasaawo ku bintu bw'ati engoye ze mu kiveera kati ngeri gye nnali nti obusungu bumpeddeku wasse w'akabanga ani muleka n'ayingira mu nju kati olwo embeera y'olubuto eringa yatereera nga yawonanga akabanga kayiseeyiseewoko nga yawona ani muleka n'ayingira mu nju ate jjukira nze nali sinakutandika nnyo kalakata nnyo buno obwana bw'omu Kampala munnaye nga simuleka nga ajja nga twekalakata omunyalanda nga anyumirwa tuzzeemu kakati munnange abanyalwanda abo bantu balungi nno batya omunyalwanda waba afunye feeling wanga afunye jakirizi n'omutandika mpola okumulomansinga obanga mugenda mu kikolwa okwekalakata kwegamba awulira nga yenna akankana ati ajukumira bujukumizi gifaaremu ayi banjbe ayi mukama ayima taata we abanyalwanda okitegera munnange omunyalwanda nga bwe buyimba bwabwe buba kugee mu kikola ky'omukwano omunyalwanda mulaba edduka era simanyi oba waliwo eggwanga erimusinga omunyalwanda era kizibu nnyo kyakanze ndowooza naffe abaganda bandowooza twayigira ku banyalwanda abo omunyalwanda kizibu omusanga mu kikolwa ky'okwekalakata ng'asirise bw'ati nga kanulidde amaaso ayima ruhanga wanje gwe omunyalwanda ayinza okuwaana kakati munnange musabula kakati time etuuka ate ng'era ndaba nga akyapepera n'oligaayi namukwatira ebintu bye byonna n'ebifulumya wabweru nga njagala mugoba omunyalwanda yagaana baneiba ne negayirira bambi muleke at least kale yiya yakasente omuwe transport yadde waabwe Rwanda ebiseera ebyo Rwanda bali batwalirawo emitwalo 3 okimanyi ekyo nga basi ya mitwalo egi okudda e Rwanda nzali ntini munnaye nga noonya sente zimbula ate ebiseera byo nali sifuna nnyo kati we zimbula kye nakola nga ŋŋamba omunyalwanda ono kamugobe na busungu nali nkyakola kwa Afro Club Kasangati ebbala oba ogiwulira yo ekyaliwo kakati eyo ebbaala nali nkyakolayo munaye nga sifuna buwala nafuna akawala erinnya Deize kawala nga kalungi kalina eriiso kati omunyalwanda nga namulese namusonnyera ali mu nju nayita Deize namukwana yekka mu Afro najja ne bannaaba be bawala aba naye nga Deize gwe njagalako nalina ekitanda kyange 5x6 nabajja mu kilabu nga onookwana omuwala omu kati kumba omukwanya ate ayina banne babiri bonna n'obateekako bonna ne mbateeka ku booda twava Kasangati ku booda abantu aba bantu bana mpaka Kazo kati okutuuka e Kazo nga wano maaso ga Eden waliwo akabaala edda akabaala ako bakayitanga batya Club Swi Swanke bakayitanga Club Swanke maaso ga Eden era akabaala kaali kakwata wembaleeta abawala bwenna batuukiza batukuba omuziki tunyumirwa obudde saa zaweranga 10 nga mbajjayo nga mbambusa waka bwe tutuuke waka nkonkona omuwala nkuba akamambuuzo wayi ate kati ono gwe tusanze mu nju yani konzo housemaid wange wallahi olwo baweza abakazi abawala bana konzo housemaid wange nali olijukira oli nali mwetamiddwa kati nga njagala mwejjako naye nga nesibyeko ya buli wemugoba awoza kimu njagala at least pa transport nzire waffe Rwanda kyokka ne transport sirina ndiyala nange neyiyayo bweyiya lusi ne bampayo ogumu ekitundu ebiri wezityo nga tezimazaako ate nkozeseeko ebinkwatako ate nsasuleko n'oli asimalaako nga abawala mbagamba housemaid wange abawala nga mbagamba muyingire mujje kati ffe abantu babiri nga tusula ku buliri
naba abantu babiri nga basula wansi kubutate bw'entebe si wansi nti ku mufaliso ku butto bw'entebe nalina obutebe butusiita tusiita ne tusiita endala bwe butebe bubiri nga bwetunuliganye bwe buti kati nga osobola okugyamu obutto bwabo ne weebakawo wansi ne bagwa wansi bo ne mbawesu akasuuka ne beebika fe ne tusula waggulu n'enkalakata ekiro kiramba nga ne bali mwebali n'enkalakata kati ate ono omuwala ng'ayagala kakasa banne lwensonga nali lunaku lwe nasooka okugenda naye ate nali namulaba ddako afu naye tetwekalakatanga kati nga bano engeri gye bali bakwano be beyaze nabo ng'agala balaga nti ka MC kankoze eki kati n'alyoka akuba omuleereetwa awo mu nju yaye wowe sabula okitegeera kati nga n'oli omukadde mwali omunyarwanda yakaaba sikaaba nti yeekoza amaziga gennyini ng'awulira mu nju ng'afeesa ng'awayogera olunyarwanda awo ekiro ekyo kyennyini saawa zaalinga 11-12 awo nga nze nsabula busabuzi okitegeera ku buliri ono munne atudde awo yeebasaawa yeefudde yeebasa ali mutule nnyo ng'atukubye omugongo bw'ati nga nze wensabula munnaye mukama nannyamba omuwala olw'obusungu bwe yakeera nabwo ono omunyarwanda nakwata ebintu teyakwatirawo bintu bingi yakwatamu akaveera katini nga kalimu obugoye bwe nakkirira oyo Gayi oli Gayi yatucyankalanya nakkirira n'agenda Gayi teyanyamba n'akiwasa ekinyarwanda Gayi bamuyita Pimpina so kati akyabeerayo ebwayisaawo MC Pimpina nkutumiddeko nnyo emboozi ndowooza ogijjukira bulungi Gayi yakiwasa era ye yanyamba yekka yakiwasa n'abeera nakyo nebyadda yamala n'akifunira ssente nekigenda e Rwanda naye omuwala yavaawo nga agambye nze n'egiriba myaka emeka lwali nsanga lonna ajja kunkola kyayagadde oba okunzita oba okunfumita ekisoba kyonna nagenda e Rwanda mu 2015 nali Rwanda mu kitundu bakiyita Nyabugogo Nyabugogo ebbala bagiyitanga kilabu Chu bagiyita Chu Rouge eri awo Nyabugogo oweta okudda e Nyamirambo mu Kigali we nakoleranga mu 2015 kati soko tuddeko katono nnyo wali MC nga bukedde ku makya bano abawala nga wali obaleese kyekyaddirira kati abawala bonna bakwasaganya ka breakfast ne kakaaba walijjukira nze nyinako eya by the way mpaka nakati kigambo mukazi akata wali eri ngula akato omanyi buno amatago bakagalinyisa biseera bino amatagali ga layisi ng'ekikopo kifuna ku nusu 600 ekitegeera kati nga ngula ebikopo byange by'amata emigati n'engula emigati gwalinga 2,500 3 omugati omunene obulungi blue band walinga abaawo kati nga kakeya kenkuwaka akasooka akuzabuza kati bano abawala mbeera nabo bbanga liwera ate omutima gukyuka sitandise kalakatate munne woono eno gwe yalinga asula ku kitanda kyekimu katate naye nakkiriza anti ono yatuleka mu nju mbw agenze waka simanyi agenze waka oba kukima ngoyeze ng'engoye ze bajja olwayiseewo wiiki ng'emu n'ennaku eziyitamu mu sipiidi eyo n'okalakata ne munne kati we yagende waka teyadda ayejjukira nga talina simu ne bano tebalina simu kutegeeza oba kumanya nti ki ekigenda mu maaso munnawe omuwala we yagenda n'atadde ate ono jjukira engeri nti yali yamanyira nti ku kitanda kwasula kati noono nga yamanyira nti asula wansi nze nange nakyuka bukyusi nga nsabula bannange nasabula kali akawala bakayita Shida Rashida yali wekasangati eyo kati abaana olwabaleeta enkeera babeerawo datakobeera nabo babeerawo nakabanga akawera bano baba babiri bamala ne bagenze kunona ngoyeze oba biki bano bo bamala ne bagenda byabwe jukira nabatwalanga mu bibala kati abasajja babalondanga ne babatwala n'ensiga zaako omu sigaza era naye bamunziwako bubbi Gayi yali bayika ebwayisaawo
nga abeera nnyo ku bitebe abaana ababeera ku bitebe wa Paulo wa Paulo ku bitebe awo ku KCC mabega wa KCCA mbatumiddeko nnyo waliwo omu ku bo sijja mwogera linnya kuba yeemanyi yeyantwalako omuwala oyo bambi yannuma sijja kulimba omuwala yannuma nnyo kuba nali ngudde mulaavu naye olw'ensonga nalwa nayo namala akabanga kangi nnyo nga ndi naye era eba muntwalako nembeerako mu stress awo jjukira omuntu oba mu stress ne sente oluusi zibula biki bigootaana so oyo ne mwesonyiwa naye abanyarwanda mboozi yabwe mba ngikomezzaako awo nzizeeyo ate ku mutoolo mutoolo ye mbadde nakamufuna amabegako awo Melissa oyo ye yakola nnyo erinnya era yenna yena amanyi Melissa muweereze vidiyo eno musharingire oba mutaginge oba emutuukeko mu bitiibwa kuba Melissa kino mbadde sikikugambanga Melissa kino mbadde sikyogerangako kuwadde okukinyumiza ku kyaliwanga nakisirikira ku mutima naye olw'okuba nti mulembe gwa podium kankijjeyo naawe okimanyeeko osobole naawe okwesekerera kuba nange ntuuka ekisala nenkijjukira nenseka Melissa yalina omuze nga ajja nnyo ewaka Melissa bambi wanjagala Melissa wakola bingi nno byotakolangako waliwo kye twakola kyo sijja kyogera noŋŋamba lwe lunaku lw'olusooso kikola Melissa enewuunya ku myaka gyo naye Melissa yalina ebbeere tutu Melissa ng'alina obubina bwe omanyi buno obubina ng'alina akawato kenyigamu bwe kati nakati naakyabirina Melissa omanya bawala balimba emyaka Melissa ennyirira gye wali onyirira olabika ali myaka nga 21 naye ate ye yaŋŋamba ali myaka 18 kisoboka we namukwanira ali 17 awo kwa Melissa nakwana after covid bwati nga covid yakagwa bwati segeza bya juzi Melissa wa juzi Melissa nga njagala ebintu Allah Melissa wali owoma ebitundu bye ebyekyama Melissa wali muwalango olina experience mu bintu by'okwegadanga Melissa nga alinamu eriiso banne nga alina eriiso akuba eriiso bwati kati Melissa nga alina omuze nga essimu yange agikwata n'agikebera mpaka mu byenda munda nga kwata essimu yange naye ng'eyiye nze essimu yange mubaamu obufaananyizo obuseegu mubaamu videos z'obuseegu essimu yange mubaamu ebifaananyi by'abaana b'obuwala nga bali bute mulimu nze kennyini nga neesabbuuna kale essimu yange ebaamu bingi nnyo ebinyuma naddala omuntu ng'alimu obuseeguseegu essimu yange ekunyumira nnyo oba ogikutteko munne Melissa ng'akwata essimu yange ng'aginyumira naye ng'eyiye buli wajja ewa nga aginyiga agiteekamu ka flight mode agiteekamu ka flight kati tewabaawo akuba wabula aba kweri kati nga nze mba ngirabe bwe nti mba ndowooza kweri kumbe eri mu flight mode kati lumu waba agenza okunaaba ebiseera ebisinga twagendanga ababiri okunaaba nga waba agenda okunaaba mpita jantugende ng'anyumirwa nnyo okunnaazaako naddala ku gundi ku kitabani kyange ng'akinaaza bwati n'akikwatako bwati otegera era ebiseera ebisinga Melissa twanaabanga ffenna kati munne Melissa oyo olunaku lumu era ddo sirulyerabira Melissa agenda ajja ewaka anaaba amala okunaaba tumaze okwekalakata ekiro kyonna twekalakase kati ku makyawe misana amala okunaaba bulungi tumaze okulya ka breakfast Melissa kye yakola nga yalinga alina omuze nga addira kapegi kange n'ateekako nnikaze mbu kirage mbu nti waali nange kindeetera okuguma nti mwagala nnyo oba mwagala nnyo kakati munnaye Melissa lumu ng'agenda ateekako nika ye Melissa oba ojjukira nika eyali eya ame erimu budotidoti obwa zebula budotidoti buno bwa gundi obwa engo bwengwe bagiyita obwo budotidoti bwengo engo bagiyita batya leopard budotidoti bwa leopard Melissa yempala ogijjukira nika kati Melissa wajejjamu n'agiteeka ku gundi yange ku kagundi kange kweteeka obwange
kwendeka biplay byange biki Melissa yerabira akaba kuba Melissa yajjanga leero ng'ayitawo bbanga lya wiki ng'emu nga tajja ate ennaku nga 3 nga tajja okitegera kati mweyo wiiki ayi nendeeta omuwala omulala ekiro nenkyaza naye omuwala gwe naleeta nali simumanyi nga nategudde mutegule mu bbaala nange omuwala oyo yalina ebintu bibiri yalina kirabika ndowooza yalina embeera ez'okutegulategula abasajja omuwala munnange nga asanga kapeegi kaliko empale gye kaliko yemu n'empale gy'ayambadde nga zifaanagana kati ye kyeyakola yajjayo eri tumaze okwekalakata neyeesala eyo eneeyiye n'asuula awo kati yasaamanya nga ye tategedde nti oba eno si yange nga yakikola akimanyi naye nga balowooza nti kuba jjukira nze ndi comedian ate ndi MC oba ndowooza buno bwekolesa comedy teyambuuza naye nze kyemmanyi alaka yamanyi oba ndowooza simanyi kyaliwawo naye yajjayo ennika ya munne gye yayambala nemuwerekerako ku bodaboda stage nemusiibula kati nenkomawo kati mukomawo okulongoosa enju yange nga omanyi nti mba nyina ogirongoosa olweggulo nyinza okudda n'akakazi kwe kugwa ku nnika nika eno ebadde ku peegi ate kati ani agijjeyo okugyetegereza ng'eno ate ewunya eri ebaddeko okumala wiiki namba nga yalekebwawo nga njoze era eddugala wano we wati ate ewunyaawunyamu ng'era ennika ebadde eyambaddwe omuntu ne ŋŋamba nno katono omwana leka agenze n'ennika ya Melissa kyenakola nange kyenakola Melissa samudisappointinga nga nange enkunya kano nakakunya nenkazza ku gundi ku peegi kumbe kano obuzibu bwako katono nnyo saizi yali yemu Melissa yali muneneko Melissa alina ebitakotako yalinamu bino ebitakotako kati oli eteeka oba yagenda emuleberamuko okitegere wasikyo jukire nikeezo wano we watu waba wamukwata mu kiwatwe waba mukwata kati emmanyi wano we yagenda erebera wano wakati ngeringa kyensuubira kati munnange eya Melissa manye neyoona omuwala nga njoza nga njizaawo bulungi ku peegi kumbe n'empale eyo yalimu akawoowo ate nayina emmesi emmesi zagiwalulayo nezigisika nezigizza wansi kati ate mu biseera ebyo era byebiseera bye nasangamu era bye naleeteramu era Melissa naye ate n'ayambala eyo naye kyemmanyi alabika naye Melissa kyemmanyi olabika naye wakyebuuza ekintu ekyo ate kuba yeebuuza ati empale yagenyiga ono yasooka yalekawo eyiye n'atwala eya Melissa ne Melissa naye we yajja n'asangawo eyo gye yasangawo n'ayambala gomanya abaana abawala gomanyi kyebakozekugambye abaana abawala mpafaaganye nabo nze golaba naye kati okyalinamu era kumbavu nsabulira ddala era Melissa wandibadde mugezigezi n'okomawo lwako wangoba eno nno Melissa ntera omulaba naye yagejja kati yafunamu kasente yagejja wali wano mu Kampala just nga omanyi abatoolo Melissa mutoolo kati abatoolo abo balina gundi yaabwe balina ekigambo kyabwe kyo ekyo ekigambo kiviira ddala mu bajjajjaabwe emizimu gy'abajjajjaabwe egyedda omusajja omanya omutoolo w'omusinkana bo teri mutoolo agaana okuggyako teri mutoolo gw'okwana bo bagamba omanyi bagamba ekigambo kyabwe kigamba omusajja tayangwa omanyi kyekitegeeza nti omusajja tagaanibwa ng'omanyi nti amawanga buli ggwanga libaako neki n'omuze gwagwo era ogumanyikiddwa mu mawanga amalala n'obulombolombo kati naffe nga olaba nti fe Abaganda bagamba Abaganda babbi Abaganda bankwe ate nga kituufu nga ogenda okirabamu nga kituufu okitegeera
nolaba nti abagamba nti abalalo baba n'amawota abanyarwanda oba abantu b'omu west okitegera so kati n'omutoolo balina koodi yabe bagamba omusajja tayangwa ekitegeeza okugana oba weewe nnyo gwoba oganye n'okugaana omutoolo olina kasomanya nti tribe ye mutoolo kozesa obwongo bwonna kuba tebasumbwa nasumbwa omutoolo si wa bbeeyi ali cheap ekisooka omutoolo n'oba omusanzeewa alaga nti alimu embeera z'ekyalo newabanga si kituufu omutoolo ye muntu gw'okwana n'omugulira ecupa za soda 2 n'adduka emisinde mu ttooyo oba n'afuna weyeekweka n'akubira banne mu kyalo alo baguma omusajja abasajja b'e Kampala balina essente omusajja angulidde ecupa 2 eza soda kati nkole ntya be batoolo essanyu ly'abafunye liba ly'amaanyi okumugulira ecupa za soda 2 w'ofuna omutoolo oba omaze tebasumbwa naye kyolina okugumira era kyolina omumanya benzi nga bwekitunaye naye lwaki abatoolo muli benzi abatoolo benzi nnyo nga gyenkomeza teri ggwanga lisinga mutoolo bwenzi ekyo kyo ayagala okuwakana asibe ssente musibe tusibe tufuneyo omutoolo gwemanyi ku kyalo eyo nange nfuneyo omutoolo nze kennyini nzije gwe ng'omwekakasa nti agenda kuŋŋaana olayo oba naŋŋaana abatoolo tebagaana ate benzi anti era oba omufunye olina okugumira embeera ezo nagumira Melissa naye era twamale netwawukana kati waliwo ekisajja kitami omusajja ali mugagga omanyi Melissa nalinga ngejja nalinagwa naye mulaavu nalinga ntandise otambula naye mu bibala gye nkolera wawa mu bivulu kati lunaku lumu nali sikoze emabega kaawo nalinga nkola ku Urban TV Urban TV ne yabukedde nalinga nkolera eyo kati nga nyina program gye nkolako ya buli Lwakutaano ekiro ssaawa 4 mpaka ssaawa 8 ebagiyitanga bagiyitanga lukoba ku lukoba kati munnange nga Melissa nkubira essimu kiro ssaawa nga 6 nali ku stage alo mukwano woba ojja yitira waka konze kale kajukira gundi kampani eya Bukedde Vision Group wemba muva ku show baba dropping babavuga mpaka buli omu wakola ki wasula kati ono wabampadde program ate nga jjukira nze nali mbeera Katooke we batuvuga batuyise eri Kawempe wawawa kati ate nga nyina viramu bwayise nsobola okumiitinga Melissa bane na meetinga Melissa yankubira kiro ssaawa 6 ne mfuba okulanga olumala shobwe nti nziruke mangu mu meeting nenkozesa obudde mangu nga manyi yeebase yankubira nga manyi ali mu nju yeebase kumbe omuwala ali outing n'omusajja omulala ate kati ngaakuyitira ki kati mukumpita ndowooza alowooza nti engeri gye violate njasanga ali waka njasanga yamaliriza bibi kati nange we natuuka ewaise ne mukubira ne mugamba nzuno maliriza ndi ku boda nzija nga nfuna boda awo nga nziruka mangu Lugoba tuuka Lugoba nga edduuka ligule yali abeera mu dduuka eri emabega w'edduuka we yali nga akolera nga emabega gyasula naye ng'eno mu maaso kati nga ate era mu maaso we wali era omulyango oguyingira ate mu kisenge erimu kati nga nze wemba nze omumiitinga mpita eno azigulira omulyango gw'edduuka omunene nenyingira netulako awo mu dduuka bwe najja netula mu dduuka netunyumya nemugamba naye bebi olinga omuntu ava outing owunya obuwoowo ate oli mu kadress ate oŋŋamba ova kwebaka anaga nze tomanyi naye yennebaka yange kasita mbeera nga nkooye kati nga ŋŋamba nga twenywegera twenunya emimwa awo twewese ngera omumanyi omuntu ayagala munne kati aŋŋamba amune enjala ennuma njagala kwogeramu naawe naye enjala ennuma sooka ondeetera ebyokulya nga nzigulirawo nga ŋŋenda wabweru kugula byakulya chips n'enkoko
mbandi awo ku street awo we batunda ebyokulya ebyo kagayi kadija Calvin kano kadija Calvin abasinga mbadde mukalaba ku social media nga bakalaga nti kalwadde kajja kenyini kangamba abe mukazi wa abadde ne chali wano kozeraira nti mukazi wa Melissa abadde ne chali koze chali kimanyi nti gujova ngaza ateze manyi omukazi obedda ali waka yebase ngambuza mwana okakasa nti ye konza olimba gwe buza oyo mukazi wa chips obuze noli ha ngendo okushebuzaako nga kituufu mbuza gayi gwaŋŋambi gayi nga be bana batamivu bo ku kyalo bamanyi bana batamivu abanywa buno obwalaje obw'ebitaano bitaano oba yali agafunyemu omutamivu mutamivu yalina sente yali azikuttemu bano bagayi bano nga toyinza manya sente gyazijje ezigwa ekyo ate nga Melissa n'ayagala abalama ate nga ndowooza Melissa ebiseera ebyo alina ekizibu kya landiroodi nga amubanja omutamivu ng'ateeka Melissa sente nga tatwala Melissa nga tebeekalakata kati nze wenkomerawo ndowooza nga bamaze okwekalakata naye ng'omutamivu ndowooza nga amuwaddeyo akasente naye nga tekawera ku kayagala kwekukubira nze oba si kyo nga yankubira ayagala kakasa oba nsobola okujja mbwangu kwajjukira yali mukazi wange byaddala nga mwagala Melissa nga naye anjagala kaakati olwampa olugambo olwo nti Melissa obedda aline omusajja wati ne bwati nagamba wa chips soko ozireke chips ezo kanzije nga ngenda nga nkonkona bulungi oluggi nga mugamba Melissa obedda oliwa kati nga amanyi obwenzi bw'abatolo banna abatolo bafala Melissa mu kifo ky'okumanya nti yali mu nsobi yeetonde oba yeetowaze yangamba nze nawe batogera kumpa chips zo bireke genda leka fuluma nzigale naawe edduuka lyange fuluma nakuba Melissa oluyi nekagwa eri mugundi ku kawunta yaako nekakwata enviiri yali mukadress nensika enviiri nemufulumya ebweru wedduuka nemukuba emigere nemusambira wansi nemubuuza gwe ani gwomanyiira nga mpulira obusungwe nekasika kati sister waako yalimu munju kyava afuluma kati mukufuluma mukifo naye kyenyini ekyokubeera nti ali asooka awuliriza oba asooka kubuuza kigenda mu maaso yajja nga naye ate anjimba bwati saati anjimba amataayi namusukuma eri nekakwata kubanza ekiruyi kyali kakazi nekakwata akadresi nekasika akadresi akateteyi nekayuzayuza akana akateteyi jjukira kalina obubeere obulungi bane Melissa kanagwa alina obubeere wansala nnyo bane kalina obubeere obulungi nga bwesimbye buti kati mukuyuza akateteyi ke bambi otubeere ne tuvaayo bwe tuti nempulira ate ekisa mu mutima kati ate laba nawulira ekisa ate nenkata nekavaako aye nekakwata ekibuloka mbuka kinkube onkubira kibi kize sikyakwagala nakagamba gwani gwobigamba nga gwankubidde sigwokubidde simunzije sigwe nekakube ngumi nekagwa muli kati nali kyakakuba akasambirawo wansi gayi wa bodaboda gye yava wayo kyali wa boda yalinga akavuga natutaasa aye naye mututaasa nalyoka akubanzi nankuba ebiŋuumi nekavaako neninya bodawo netambula netweta nengenda paka waka kakyawanze Melissa yakyawanze naye Melissa wandinziriddemu kubanze omusajja yakubanga aye netuddiŋŋana twali netwekubakubadda gambira akyagala omukube nabivaako Melissa kati nakula nafuna n'ebirevu jjukira leero nalina akalevu katini naye kati sikyasobola kuba mu Melissa komawo Melissa dde Melissa ensonga so embeera ya Melissa yeeyo mwana maama so Melissa nkwegayidde n'amanyi Melissa musindikire vidiyo eno oba musharingire vidiyo eno asobole okujjukira ku mbeera eyo yaliwo naye ng'ekyempale kikulu nnyo Melissa ajjukira bulungi era oba empale eyo okyagirina empale eyalimu obugundi bwengo agikuume kuba yakijjukizo nnyo alright batwagadde ne MC Abe nga tuwa kombozi y'abakyala MC Abe
tukyamulina mu parts nyingi nnyo gwe yiteze emboozi za MC Abe zonna kuba emboozi nyingi nnyo tusunako busunyi kujjanga ku Brown Skin Events YouTube channel osubscribing buli tunatadde story ya MC Abe ojja kubanga ogifuna then okola ekyonyumirwa story ze kuba ziyigiriza nnyuvu zisesa binyuma ate nga ffenna bwe bulamu tukola ki tokira kati nga story ya Melissa eyigiriza abawala obutaddamu le Kampala tolekannikayo wa musajja ate niwaba takikoze bw'atasobola omuwala mwaso kikoleramu ekintu ya omuwala asobola ogitwala n'ofunamu obuzibu tolekannika wa musajja abawala abasinga bakikozesa nti awambe waka oba okitegeera kubanga azze n'emikwano gye yeerage nti wano abadde nga ajjawo era wabbaawe oluusi mbu owambe mbu abawala abalala be bajja ne basangawo empale baddeyo buzibu ekyange kibi toleka lugoye wa musajja naddala abavubuka kati ngaffe saizi zaffe tukyakalakata tukalakata tulikalakata so muntu wama kututte waka toleka onikayo twekalakata empale yo giteeke mu kasawo oba tolina kasawo ginyige mu kaleega bwoti ogise wansi w'ebbeere ewaka okitegeera MC Abe so yeah byebyo bannaaye mwebale kubeerako mwebale kutwagala likinga sharinga sigadde nze MC Abe kamera once again.